waliwo omwami abamuyita atungira walinga waliwo omukadde atungira ku madaziki ngate mukadde basebo ne kubaniriza kino oluvannyuma lw'okuwulira amawulire nga mbayita okubeera wano okubeerako mukwano gyange ekijjulo kya ssekukulu o kye tugenda okulaba tukyalire nammwe ebigambo ebimpimpi genda ssaba ssentebe w'ekyalo kino kubanga enteekateeka eno naye yagibaddemu abeereko w'abaaniriza ye nga ssentebe ate oluvannyuma tweyongereyo. Basebo ne bannyabo tusanyusa okubalaba naye bali kujja abagenyi baffe abazze olunaku lwa leero tusanyusa nnyo okubalaba mwebale nnyo mwebale ebyali bitukoledde ndi ku mukolo gwakuddira abantu baffe bano bemuyise olunaku lwa leero abakadde abalina obulemu awamu n'abateesobola mwebale kuba nti mubadduukirije olunaku lwa leero era tusiimye nnyo mpozi ne tusiima ne kansala waffe ow'ekitundu kubanga kino ekintu akitambuzza okubanga kituuse wano bano abantu yamanyi gye bavudde era nga tugenda mukubirako ne mu bugalo oluvannyuma lw'okuwulira ebigambo ebyo nga awulidde gurupu yaffe eyo weyeteekerateekera okulaba biki byagenda okwogera naffe era munzikirize neebaze omukyala mukadde wange mukyala Juliet Luzinda asobodde otuwa ekifo kino wetukuŋŋaanyidde nga ate yafunye notisi ntono nnyo. Mukadde wange wentuuse wano mugambye njagala kukozesa kifo kino n'ensonga n'azitegeera n'aŋŋamba aa ekyo oli mwana jangu oteeketeeke ekifo weekiri wano muli waka. So mukadde waffe owa wano mukyala Juliet Luzinda naye mumwebazeeko. Sista omanyi babita munyenye eyake kati sista katwanjulire amannya ge biki byakola
lwaki tusazeewo okukolagana tubenga naffe tuselebratinga ennaku enkulu zino Christmas awamu n'okuyimbira omwaka naddala abantu ab'ekikula nga mmwe. Neyanze nnyo omukisa okukolebwa kansala Vincent n'omukyala chairperson nkolebwa omukisa okubeera amaaso ga buli omu ndaba kasi naye sijja kule maaso gababuuzaakulwa kuba we batunulira ndaba nabasinga mu nzaala kale nja kukakanako nga mbabuuza maaso bwe nekaanamu emyaka mwe mbalamusizza nammwe abato bange nammwe mbalamusizza omukitimu bwe twazze eno ku mulundi guli nali ndaba tv mu covid eyaggwa nedda abantu abaliko obulemu nga baali bakokulenyinga mu ngeri y'okuba nti oba mu covid yasooka tebafiibwako kuweebwa mmere kati ku mulundi guno naddamu ne mbalaba awo kukyaki awo eya st johns baptist neŋamba waliwo yali abawadde endoozi emmere kale nikwatibwako nnyo lwaki nze mu bulamu bwange okuba nga ndi muto abantu abasooka okunkwasa ennaku abantu abaliko obulemu kubanga nze siriiko kati bwe ndaba aliko mpulira okulumwa mu nze nekinyengera okugulumiza Katonda ne mwebaza ne nga Mukama nze nakuwaaki ate bali bakola ki kale ne mpulira nga nnumizibwa wamu nammwe naye size gamba nti kivumu naye kikwasa ennaku obanga ng'olina buli kimu olaba munna alinako kyatakola ki kyatalina then abantu abaddako bakadde kati abalala abaana bato njagala nnyo abaana abato era nsanyusa okubalaba mbalaba muzze kyetukudde tujja ffe bakiyita bamunyenye yaka yakuzuukusa eyiye yake tuli balokole era nze ndi mukyala mubuulizi wa njiri naye bwe tuba tugaba obuyambi tetusosola mu madiini kubanga obulokole kyakweyagalira okiriza na mutima guno yatula n'akamwako tebakikaka kati bwe tuba tugaba tetusosola tubuulira enjiri ey'ebigambo n'ebikolwa ntumiddwa abaweereza ba Yesu bannange bonna okubanga nti nekiso obubaka buno bwe mulaba wano sinze mbubuzi wabula nasaba nengatuyambeyo kubantu bwe tubateguza nabo bino ebijaguzo bye tugendamu ne bampuliriza buli omu mu busobozi bwe bangi eyasobodde ekitono n'ekinene tubigase wamu ne tukola ekintu y'ekiti so ngenda kusaba wawanga ngale muzze nga family muli bantu babiri basatu muvudde mu nnyumba emu omu yabaafuna kubanga bino byakulya nti muba ono atudde mwenna bisobola okubamala musobole mwenna ate kutwala bala ate bakole ki so waliwo ku ngoye ez'abakyala n'abaami nazo tuzirese naye tekitegeeza nti mwenna mugenda kufuna ki so oba ofunye ekirungi oba tofunye tekikumenya omutima oga ate nfise Mukama era ezemu naneerabira omulundi ogwokubiri omulundi oguddako tujja kutandikira kummwe nkakasa tujja kuddamu kikomewo guno omulundi gwakubiri nga tugaba emmere mu covid eyaggwa twagaba ewaffe emmende eyo mu kirombe abakyala abakoona amayinja abo balaba nga bafuba bambi basingo mothers kati n'omulundi omulala Mukama wanaakomyawo ekisa era nga tujja kukola kyekimu so nsaba munebalizeeko abantu Mukama bakozesezza okuba nga tuleeta obubaka mwebale ddala kati katugende mu maaso n'okugaba ebintu bye tuleese yakano sisita abantu bano boolabye wano mu mbeera eno si be bano bokka abali ku kyalo kuona tulina bannaffe abamu tebasobodde na kutuuka wano olw'embeera nti ate bo bakosefu nnyo bali wansi ddala ate nga n'entambula naffe ebatuggisaayo eri tetugirina so tukusaba boolaba abamu wano bakiikiriddeko bannaffe abo abali ddala nga tabadde tetusobola mukola ki tutuusa wano naye era ng'eddoboozi tuli kuli erimu naye alina ojjaganya naffe nnaku zino zetulimu omulundi omulala nga otutandika okwetegekera omwana Mukama bw'anaaba nga ayagadde tuteekateeka okufuna emmotoka nga minisitule kuba obuweereza bwaffe butuba akawezi omwaka gumu nga butandise tujjaba tusobola olumu okubatuukako abatasobola kujja ffe tubeetuukirekako buli omu gyali naye tuyambire mu ngeri eyo nga Mukama okwagala nsonga yanzizza nnyo nze naaba naddira munyenye yaka yakuze okuseeera
tukubiriza tukuume nga tuli mu order lwatukakasa buli ali wano agenda kubayo omu ku bagabanye kubiriwa tuleme kweyiika ate tulina ne covid mukimanyi wetwongera ate netwanagana twenanye ate twongera otuteeka obulamu bwaffe kati omwana omulamu ng'alinanye aliko obulemu amukimire sondamu ye kati yaba alekawo sondo wanika omukono sisita ajje wooli oba bw'olinanye omwana oyo katasukako omwasa bakulabe tulina n'abakulu nga nako kasoda kabawoomera si bwe kiri nako kagenda tandika okukola ki oyo yakatuuka ngenda kugira nga bengoyi nga ne bino webabitereeza nga webatereeza biri baletuwuliziganya sisita agenda kugaba ku lugoye olugoye ne lwakuwadde bwe lukufiiki nga kijja kuyamba onawakotize olinayo akulinanye ng'osobola oddumuwa kiba kiri kati kamale okutereeza agenda kusooka kugaba byakwambala abaami bebasooka okufuna Anti Julie tobaddewo naye tukweyanziza nnyo abatuuze ne bakuwa n'olugalo tutegeezeddwa nti olugoye bw'olulaba bw'oti ng'oli musajja oba omukyala nga lugwa mu kiti ekyo nga naye tosobola kusituka owanika tulina ttiimu ejja kutukuzaako n'abasajja mulaba yeno engoye zammwe abasajja be baliko tunula olaba olugoye olulabaki mukadde mulagize engoye tusooke kakasa nti buli muntu asooke funa lumulumu tofuna olwokubiri nga tebatulamu waliwo omuwala nga ayita mu mpale kano omwana mwala avukavuka ewuuli wali awaliamutolosi wuuyo wali omwami oli aketaaze olwono soko kakwase kamukwase kubaddealikodi kati abaami tukomyawo tusiimye agyetaaze omukyala wuuli omwana wuuli akagoye kakana abawala yaja otuwetegereze aliwo omuwala abavubukavubuka akolera buli yenka olina okutunulya wali akagoya kasikati
Yes.